twalinawo ka discussion naawe nga nkubuuza naye omuntu agamba nti wabaddewo akakyankalano mu kyaki waliwo akavuyo waliwo ebigenda maaso azeeyo amanyi kyeyafuna naye kati ngenda nkizuula nti ffenna okumanya kwaffe si kwe kumu kubanga omulamwa gw'obulokozi kuwona busungu bwa Katonda osikire obulamu obutaggwaawo obeere nga tolinaako kibi omulamwa gw'obulokozi si mwami gw'oyagala okufumbirwa omulamwa gw'obulokozi si basumba kubanga bateredde nnyo nga balinga bamalayika omulamwa gw'obulokozi si kuba nti ofunye edduuka beetaaga okusaasira n'ekisaaki beetaaga okusaasira n'ekisaaki ate kubanga ate bali ku front line so omuntu bw'agamba nti abasumba tabitegeera bye balimu azeeyo gye yava nagani nali nsabira wagundi naye kati naddayo gye nava yategeera kyeyafuna waliwo omusajja bamuyita Stefano abuuza omusajja omukungu Omu-Ethiopia ebikola Abatume essula ya 8 tibyosoma obitegeera omusajja n'asuula eri olukungu n'amugamba nti nyinza nti okubitegeera nga tetwali abinzivuunulira oyo nno yakkiriza kyogamba eri bangi abasoma bwe batategeera musumba ogamba omuntu nti byosoma obitegeera ng'ali mu kyaki ajja kubuuza ondabye ndi mu ssabo nze mmanyi wendi sitaani ali defensive mu kwonoona sina gundi malala amalala gakuleetera obutayigirizibwa emabeggaakawo tubadde tusoma mu kitabo kya engeresula 6 engeresula 6 ova ebintu 7 Mukama byakyawa naye mu ngeresula 6:17 ekikonkona ekisookera ddala Mukama byakyawa amaaso ag'amalala amalala musumba galemesa oyo ambulira ati enjiri nga teyasoma ansinga ki dokita agenda okugoba enjiri ey'amazima oba profesa kyobula baganda ba Dawudi bamugamba oba naggagga baganda ba Dawudi bamugamba ddeyo mbuliga amanyi ki ekyo kiremesezza salvation mu bulamu bw'abantu kati bw'oba otunuulira omubiri kyobula n'abafalisaayo bali tebasobola bulirwa Yesu njiri knowledge yaabwe mu theology eri oyo avaawa Katonda waabwe wa mu kitabo oyo avaawa si mwana wa mubazzi mutabani wa Yusufu naye Nazalesi wali akavaayo kati tebakkiriza nti Katonda asobola olonda mu bantu awantu awatali kintu kyonna kyebeerabira nti Katonda yameekinga abantu ekifo si kyekikola abantu kati nti osobola okuva okuzaalibwa abagagga n'ofa obwavu n'azaalibwa abaavu n'agaggawala nti Katonda kubanga yagaba amaanyi agakola obugagga naye omuntu yenna kasita onyooma omunyooma tosobola mufunamu kyolina mufunamu kati amalala gano galemesa nti n'omuntu era nina omuntu gwenjagale gwenne bakuba kwenyumirizaamu anti okwegomba oba kiba okwadmiringa okwegomba waliwo okwegomba okulungi omuntu gwensinga okwegomba ennyo bamuyita Pastor Edward Kayizi kale gwembadde ndowooza omusajja oli muyise musajja naye kitange kati njagala kubulira abantu nti omusajja oyo nga bino Yesu bagamba nti omusajja abulira enjiri omwami oyo ye muntu akakkana wansi w'amafuta si wa muntu he acknowledges the anointing upon someone's life si muntu kubanga bw'otandika okutunulira amafuta agali ku muntu togenda tunulira myaka gye togenda tunulira status yonna teri status gyogenda tunulira nti ye muntu atuula nakkakkana n'atuula Bujjingo amubuulira enjiri